Now let's understand the taskmasters ebikolwa byabasibira mu bbwa ebyabatuntuzi. Number one, bateekawo ze bayita red tapes. Kyekyo Red tape bagamba togeza n'obuuka wano ebitangira byotagezangako tekakutandanga bw'oba okyali wano oba okyayagala okubeera omulamu. Now tekakutandanga yalemesa abantu bonna okgenda mu maaso. Ne bwaba mwana nga bakimutaddemu gw'omuddugavu gw'omumpi gw'omutono kyalowooza tekakutandanga nolowooza nti olikola ebyabagundi. Kati ekyo kiyingira mu mutwe guno era ffenna ekitugaana okusukkuluma bwe tusukkulumye either ffe twakyegamba oba ensi yakitugamba oba bye tuyisemu nga bitukuba bitutadde mu kasonda noga nti naye bannange okwogera twogera embeera nga yeyogera naawe noga naye kanneme kwekaniikirira. Kati ate abantu abaakola ebyensonga babatendereza bwe bati mbu olumu baakuba oluta ne balubuusa wano becwe ne bagwe ne watali wangu. Walimu nanyonnyola abantu ne bagamba nti mabulira ekyama muve mu by'okusaaga nga twazze wano ntandika kubuuza obungi bw'amazzi oba obuwanvu buli wano bwenkana ki tetuyinza kurosinga kugenda eri tetusomoka. Tuba tukyali awo tubuuza amazzi akasajja ne kava eriko tekabitegeera ne katandika kusaabala tutandika kati ne kayinza katulabe naye banne kapimyewo ne kalabawo kati bwe kamala okusomoka tukalaba katukubira jambo nti ngenze kati abantu abamu baatuuka awo where there are red tapes. Omu ku basajja omugagga ennyo Richard Branson yagamba nti ba CEOs b'amakampuni agasinga obunene kyebava bagaana enkuŋŋaana ezo ezisalawo ow'ennyonyi oyo w'ennyonyi Virgin Air yagamba nti oba Virgin Records yagamba nti ekimu ku bintu ebitemu ennyo kwe kubanga zi meeting ezitaggwa. Oyogaddako saagala meeting Pastor Mayambala zantama balinda ne yagenza kandi tukyalinda jje meeting ne balinda koramu abantu bannaba kuwera ne muwera ne balinda ebiteeso byonna biggweyo. Kati waliwo ddiirwa ezitalinda nga tejja kulinda emikono giri emeka waliwo n'agibala gumu ebiri esatu kakati oyo saakaasi tayongerayo bantu era ensi y'abayivu kyovula bekyatawaana nnyo tutuula nnyo mu meeting meeting kakati awo mbu baba bakolerera ekintu kimu kuteekawo miziziko bazita tapes bafuba nnyo okulaba oluusi none how we have resolved that it is only the managing director who shall handle that. Red tape bongero baso omanyi red tape kakano kolaba police esibawo babaddewo ekintu ekyengerigeri police line ngegamba do not cross mu veno no jawano kati mu nsi eno mbalagira mu abali ate ne meeting before you proceed oluusi mubyogerawo abantu baagala nnyo okwogera naye okuteeka mu nkola naye nga ate bataddewo n'emiziziko babyewadde ekyo mukindekere okuteeka mu nkola mugekola takola ate nga nammwe emikono bagisibye n'amagulu tomugaye kakati eyokubiri terms and conditions apply amateeka n'obukwakulizo bannange bigobererwa era ndabula abantu abali eyo bw'obeeranga abantu ng'amateeka mangi nnyo n'obukwakulizo buukawo naba omutwe gugwo tebakwazika mwazike omanyate certain stage werwaneko redeem your head. Nze omanya abantu bano abamu bensaasira bayogera nnyo ku boosi n'amwogerako emyaka 10 egijja awo wakitaawona nnyoko senvula kwatamu ebyo byogende guno omutwe tebakwazika mwaziki kati olwokuba abantu abamu baagaanirawo ne bakama baabe bakitegeera nti awo bajja kubeerawo amateeka n'obukwakulizo. Owokusatu rules of engagement amateeka go okukolerwa ebiringa by'amagye togeza nga sinabakulagira ensi eno Katonda giyakola nga ffenna tulina emitwe kumpi obwongo bwenkana gwomanyi nti emitwe minene naye obwongo bwenkana bwekiri nze kyonna kitya nnyo olaba omuntu alina n'amasiga gwebeera n'amasiga ku mutwe gwonna naye volume yo mata eri munda kyekimu kakati ekyo bw'okizingazingako bakiyita modern slavery buddu red tape, terms and conditions, rules of engagement. Ebyo bye bifugira ddala.
era abali eyo oba wasoma nnyo oba tewasoma nze tontiisatiisa kasita baba ng'okyakolera ku terms and conditions kasita oba ng'okyali ku rules of engagement kasita oba nga oli ku red tape lebadde tolina makulu oli mu lebadde ono yewa lebadde kati ffe tuli defining ne concept okukozesebwa n'okukola bintu byanjawulo okukozesebwa n'okukola kati abantu balowooza nti buli afuluma nakawola ke nasanze kabadde mu mobile money waako kalukakako kanene nabadde nagwe njogera nti nsabira n'olinaga nawono musabire nnyo ate gwomanyi bawalusimbye abantu nfundiyo omulimu limuga nti wanaaviirawo ki ku mobile money ate nga n'edduuka likyalimu wasobola okwongera ono lwaki anoonya okukozesebwa lwaki takola buki bukozi kubanga obukozi bulimu obuyiiya obukozi bulimu obuvumbuzi obukozi bulimu okuteeka ku ttaka ekipya ekyenjawulo nga kikozi deliverable gyetulabako yoli demand and supply oba n'ekikyo ng'oliko abakunoonya kati ate mu kukozesebwa n'ebyowakoze tomanya gye babitwala okanya bipakira mu box gwe bakulekaawo okumanya bana abasajja abo n'abakazi abo be batukumye mu slavery jogo tebakubuulira ne gye babiraza ate tebakukkiriza nagenda mu ofiisi eddako bwe kiri omanye basajja bateekawo nezi ofiisi mwenna mukola wamu naoli bamuggalirayo eno oli ne bamuggalira eri oli ne bamuggalira eri ne babateekako n'amateeka ani yakulagira okuva mu ofiisi eri nojja mweno onzijukiza abagula ebirime ku balimi b'omubyalo mama waliwo abali bagula lumonde mabox kilo 5 kati awo bebalinga abagulako naye gatoteekwa kumanya nnamba ya muntu eyatutumye okugula lumonde pannange bo bamutwala ebweru kilo ndowooza eri mitwalo ng'esatu kakati okuva ku nusu 5 nze mu Lungereza nafunyeyo ebigambo bibiri nafunye kye bayita employment and deployment tekiri mu magye ekyo deploy ndaba ne van z'abano ba private security deployment van kakati nno abantu abasinga balinga basetuliko deployment van babateekala mu kivaani ne baba deployinga kisuula omukomuko oliwawo bayinza bati bakusuula ku luguudo naye bakusuula mu kasenge ne bakuggalira nayo oli deployed kati ate bw'oba deployed n'amakampuni agamu nalabe galina uniform kabeere mukulu yenkanawa abeera nga mwana wa ssomero naye kibi corporate babitaani corporate simanyi weya balina erinnya lye bagezi buli mpingu n'amasamba ag'okubigere bagasiiga langi esinga okunyuma silver saakugamba wano nti bacorporate basinga obunaku bamuteeka mu kifo ne bamugamba nti ogwojja kusiibanga mu suuti ne mutaayi nanyweza obulago kati ng'amagezi g'alina n'obuyigirize n'obukugu bumusobozesa ali asobola nnyo genda ku Kampala road n'asimba ekintu ku ttaka n'akizimba n'akirabirira ne kireeta abantu bangi ne kimugaggawaza bano bamwambaza nga bamutaddeko n'ebyowo ebigamba nti mmwe temugenda mu bantu ba wansi you are corporate ate corporate bigambo bibiri waliwo cooperate ne corporate waliwo coop oliba mubayisaako ne corp corporate kati coop yagamba nti sanga walusimbi mugate amaanyi sanga walusimbi yasoma byakuwala bitabo gwe wasoma byakikula by'abantu you can cooperate nemukola cooperative ezaffe ezedda oba cooperative union naye bano babagamba ate bali aba batendeka waffe bakiyita dogomizing you dogomize someone kino toli kituusa kino bwe kiti bwe kibeera era nebalabika nga oli objective abo bagayi boolaba mu z'ofiisi ezo nti bali objective era bwe gyanagamba not according to etikase balina ebigambo bitiisa katonda nsaasidde ndi mu creative industry wano banjagaza buyiiya bali bagamba etikase kati bakutiisatiisa kati ogyemu ekooti walisinga ogyemu ekooti ogyemu ettaayi oyina n'okutya okulyawo tomanyi oba ettaayi oba muga gulinga gwambwa oba kalinga kagwa kambwa yeyongerako amagezi buli anaayingiranga okulipootinga okuva mu kifo ekyo ajjiranga mu ttaayi kati ate omulaba ne ku ssaawa 6 ogw'ekiro yannyuse dda naye bw'aba tannatuukaka tajjaamu ttaayi